Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe eyayita, nga tukkiriziganyizza era nga tumaze okubeera nga tusala entatta oba oliawo ez'okubeera nga tujja kwenyigira mu kulwana olutalo ndoddooti lwe yali olw'okuleeta ku byalo bya Pyati. Ffe nga bawankula twali tumaliridde era ne tukufuna n'okusalawo okwenkomeredde nti tujja kulwana ffekka, weewaawo nga twasooka okufunamukko okwawukanamu okusinziira ku nteekateeka gye nnali nnyanjudde, naye kyaddaaki oluvannyuma ennyo buli omu yamala n'akkiriza okungoberera. Nkwaniriza mu ssuula yaffe eya 24 entegeka y'ennwana yaffe. Bwe wavanga mu byalo bya Pyati n'osanga ogubiro ogukwafu ogw'olutentezi nga gwe bayita matumpaggwa, ogwo nno gwe twalonda okukekkerezaamu ennyago. Mu gubiro ogwo mwalimu amaala 3 amanene n'obutono 12. Obwala 3 obusooka bwali kumpi n'eryali eddene kiri mmegga eryali ku mugguukiriro gw'ekibira ng'ova mu byalo by'ewaffe. Ate obwala 5 obulala bwali kumpi n'eryali wakati mu kibira eryayitibwanga Kiryadda. Ate obwala obusigaddewo okuggyako obubiri obwali bwesudde nga bulinaanye eryali eryokusatu eryali lirinaanye ebyalo bya ndoddooti eryayitibwanga Kiriggwajjo. Mu kutegeka twalonda wakati wa Kirimmegga ne Kiryadda nga weewa okusiitaanira olusiitaanakuula amalungi. Twaddira obwala obutono bwonna ne tubugatta n'amaala amanene agaali gabuliraanye. Obwala 3 obusooka twabugatta ne Kirimmegga, ate 5 ne Kiryadda, ate 2 ne tubulaza ku Kiriggwajjo. Kyokka obukutu obugatta ku gaala aganene tetwasooka kubuggula nga tutya nti si kulwa nga bukalira abantu ne beekanga. Ate nga tetunnatuuka we twateeka emikutu egigatta obwala obwo ku gaala aganene, amazzi twagasiba mu buli kaala era ne tuleka agamu ne gayita abantu baleme kutya. Kyali kyangu okusiba obwala buno kubanga mu kibira engulu amazzi gaakulukutiranga mu mponkowonko. Omwo mwe twasimbanga ebitiititi ne tukubako ebbumba lya nakasa waggulu ku ntikko ne tussaayo ebituli, era mu bituli omwo ne tuwagikamu engogo amazzi kwe gaakulukutiranga galeme okubumbulula ebisenge byaffe. Ekyo nga kiwedde ne tutema obuwende erudda n'erudda ow'ekkubo nga nabwo bulaga ekkubo gye liraga, naye nga wakati w'akawenda n'ekkubo waliwo akakiribi k'ekibira. Ne tutyaba enku ne tukuŋŋaanya ensuwa, emiguwa era n'amayinja ne tubiteeka mu buwenda bwaffe bombi. Munnaffe omu n'akwasa emisota 6 n'agiteeka buli gumu mu nkanga eyaagwo. Oba gyonna yagikwasa atya era ye yamanya. Twatema amaggwa g'obusaana n'enkindu ne tugateeka mu nkengezi z'ekibira wakati w'obuwenda bwaffe n'ekkubo, ate ne tukola ennyonjo 6 mu matabi g'emiti. Naye newankubadde ng'okutenguukana n'okukabasana byali bingi, kyokka ng'obukoowu tetubuwulira. Waba wayiseewo ennaku 10 nga tumaliriza entegeka yaffe, abazinzi ne batulumba. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo essuula yaffe eno weefundikirira. Tusisinkane mu ssuula eya 25 tulabe biki ebyaddirira. Akuume atakomera mpeera.